Namala okukwata n'okuteekako empingu. Twagala bwenkanya n'antabaaliza eninge. You are presenting them. So this is enough. They wrote their complaint, then they step aside. I welcome all. Tusinkanye Director of Public Prosecution oba omwabi wa gavumenti ne tupresentinga obubaka buno petition ya family nga bweri nga letujjemu kigambo kyonna wadde okwongeramu era naye n'atukakasa nti fayiro y'abantu abo yajjawa ne wa DPP ne bajjamu omusali ne bamutwala abalala ne babawa bongeremu ku bujulizi bwe batannaba kufuna ebigambo bya DPP bitulaze era bigumiza ekya family kyeriko nti oba oli awo Honorable Nantaba akyalemeseza okunoonyereza lwakubeera ki minisita batini tugatambula mirembe tugere ku police headquarters tuweeye ekiwandiiko kino era tulowooza nti poliisi yeeyo ye neeba yampisa netukiza okuyingira mbwangu tuveeyo mangu naffe tetwagala kajagalalo. We are Uganda. You have justice, madam. That is all we need from give me my machine. Bali ku Jinja Road kye bali kukola okwogera nabo okufuna obuzibu kyeki bagala kutwala ki oba balina petition tugenda kufuna petition eyo tugitwalire omudumizi wa police.